Chameleon ne King Saha kubanga abantu abo ekisooka omu yazaala munne ekyo kimu ekyo kyayombya omu gwe bazaala yayomba era nakyo nenkinoganya naye mbaga nti ekyokuba nti Chameleon yaleeta King Saha tekimuwa right kumumanyiira kuba teyamuleeta mumanyiira. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omusomesa yagenze maaso okuba nti yasindikibwa mu komera amaleyo emyaka 2 bweddu oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okubba omwana okuva ku kanisa mu Kisenyi mu Kampala n'ekigendererwa ekyokufuna ensimbi eziteekebwawo okuweebwa oyo abaazudde omwana abuze. Omukyalo ono kyeyagenda maaso okuba nti akola kwegenda maaso okuba nti abba omwana so that police weteekawo nti missing person reward nti bukadde batugeze 5 yabaleetera omwana bamuwe sente ze. Omukyalo ono bagenze maaso okuba nti bamugombamu obwala si business kale tafuna kiralo omwana wo nga mwana wo gwe batwala n'abazadde nabo batandika okufa ku baana so gye byagenze okukira ng'omukyalo ono musango muse mu vi ne bagenda maaso okuba nti bamusiba emyaka 2 kyokka nno omusomesa a teacher ddala obanga walayira buli omu adiringira nnyo mu field ye akati gwe tosobola kubba mwana obba kamera Lukiya size naawe ogibba n'ogamba Lukiya olowooza neneeto tukolera ali nyinza ogireta naga eyo sijagala anti olongozaayo kakati naye kyeyakola alina okukola omulimu omutuufu bambi okay bamusindise agende maaso okuba nti yeebakayo emyaka 2 mu komera abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli nasina kwa Mwami Obote njagala okutegeeza ku Alison Painters UG abantu bagamba bagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo enkula yonna kuviira ddala ku kalina ennyumba zino eza bulijjo olina single room mizigo gy'abapangisa byonna bagenda maaso okuba nti babikolako ate nga akabeeyi muba mugenda maaso n'okuba nti mwogerezeganya kubanga economy etabuse nnyo ensangi zino. Ndine Mwami Obote olunaku olwaleero ajagera maaso okuba nti ababuuzaako ebigambo mu bufu ofaananako bwe tujagera maaso kubanga tubigamba. Yes, abatulaba twawala okubabuuzaako nti muli mutya twakoledde kumpi n'abalalo bwemulaba ebiyinja nga bikube mumanya tuli mu kiralu zone naye nga tubabuuzaako era tubatumirako mwenna abatunuulidde omukutu guno ogwagaliwo mwebale kujja nga mutugoberera ate nga mutuwagira mu ngeri mwembo endala twongera okubasaba twongera okuleeta amaanyi information etuuke gyeraga kuba ffe tuli basomesa automatically mu mbeera efaanana bwetyo tubabuuzaako era twebaza Katonda olw'ebirungi bye mutuuseeko ebitannaba kuba birungi era Katonda y'omu ajja kutereeza mu mbeera efaanana bwetyo. Yes kale atusookere mu entertainment then emabega wali tujja kumalirizaako n'ensonga ya Kampala okutandikira mu entertainment tubadde n'olutalo luwanvu but tubadde tetunnafunako kadde kubanga tulinking up with you mwana mulenzi Joseph Mayanja okuva Mayanja family Dr. Jose Chameleon wamu ne mwana mulenzi Mansul Semanda straight out nakauka King Saha abagenda maaso okuba nti nno bavaawo era bugenze maaso okuba nga bubeefuka okumala akabanga ennaku nga 4 abagenze maaso okuba nti batutambuliza ddala nga buli lunaku olukya mwana mulenzi King Saha ayongera kubanga alyabuuka n'okutabuka nonta till twalabyeko Dr. Jose Chameleon nawuliddeko omwana mulenzi Musoga Eclipse ayinza okuba yabadde ebbali wa Kamiri Kamiri ng'ali mu kamera agenda maaso okuba nti abaako obubaka bwazza ewa mwana mulenzi King Saha mwagenze maaso okuba nga amugamba this is all vanity bino byonna bikeera ne bigenda maaso okuba nti bigwawo ate era mukadeke kamu Dr. Jose Chameleon nasigala nga akinoganya namugamba nti tuli ba Luganda byonna bikole ng'okimanyi tuli ba Luganda ate nange aina statement jajja ayogera enchane gulo Chameleon nti fe tuli bantu nange nina ebinsobako mubimu ku claims ezasinga okunyiza King Saha zensuubira bwekuba nti waliwo akalimu akali kaze nga ka King Saha Dr. Jose Chameleon naite bali
nayagala okuba nti akuba King Saha bushu teri muntu ayagala mukuba bushu wekituuka ku mirimu si yeeyo yokka ensonga agamba nti akavubuka waliwo akavubuka kamiri bulijjo kasindika okubanga kalumba Saha obwikibaga akavubuka nakaba accident tutandikirawo kakati ekisookera ddala nja okwebaza okuba nti obadde ogoberera ensonga eno ensonga ya Chameleon ne King Saha ensonga nnene naye ate ensonga ntono era nagamba abantu waliwo wenali ne bagamba nti you people mwegendereze bwema mwogera ku Chameleon ne King Saha kubanga abantu abo ekisooka omu yazaala munne ekyo kimu ekyo kyayombya omu gwe bazaala yayomba era nakyo nenkinoganya naye mbagaa nti ekyokuba nti Chameleon yeyaleeta King Saha tekimuwa right kumumanyiira kuba teyamuleeta mumanyiira ekyo nekiggwera awo kwegamba teyamuleeta kumumanyira tokyegedde bw'oba wandeeta tewandeeta kumumanyiira ontegedde bulungi nnyo twajja at a mutual respect kukola ekyo kitegeerekeka so saagala muntu yenna akyesibako kubeera nali nzira mu Maama Fiina yayimirira eyo ebulenge ewuwe ng'alina bawadde ebyokulya n'ebyokunywa n'abagamba emikwano gyange nze era bampita ne bagamba sijja kujja ekirungi gyali mikwano gyange n'abagamba era bajja bo beewaana ti Maama Fiina akimaze ekintu ky'okugamba nagamba dde abantu ne bagamba nti toddaawo kulowooza muntu nti omuntu bwemba nakuleeta nakuleeta kukumanyiira so saagala abantu batunulira King Saha mu mbeera efaanana bwetyo naye tutunule gist of the matter Chameleon yagyogeddeko n'agamba nti bane this world is not ours it's all vanity leero nvuga emmotoka gyonvumira simanye emmotoka Chameleon bamuwampe bampampe gula tebakuwa nawe bakuwe okitegeera kitegeeza ama special character akati abantu abamu bagenda oluusi ne beerabira bye balina okukola kati mu kwerabira bye balina okukola ne beesibako ebyo batalina kukola so nga n'obulamu n'essente n'obudde tebakola ki tebalina okitegeedde omanyi bw'obeera nga oli idle olowooza olina obudde kumbe oli just idle okitegeedde naye buli lweweesanga mu mbeera nga olina obudde bungi omanya you are idle okitegeedde you are not adding any value nobody has a lot of time kakati gwe badda ku lugambo lw'okuddaawo olwanagane n'ono olwanagane n'oli oyingire mu n'olutalo oyingire mu luli kati olutalo olaba lwaze it was just a misunderstanding nagamba ne bagamba nti ekintu kya oba it was on camera oba it wasn't on camera but I told people ekintu kya Chameleon ne King Saha temulina kukitunuuliranga lutalo because it's just a misunderstanding tebategeeraganye ku nsonga eno there is no any war between them okitegeedde bulungi nnyo bamukwano kyokumulaba n'oli yayombye agamba ate bw'otankubira essimu n'ebirala nja byogera kitegeeza nti n'okwekubira beekubira kitegeeza balina enkolagana okitegeedde bulungi nnyo kati buno obusongasonga obulalalala nti yannemesezza omulimu twatugende ba artist bonna balemesa bannaabwe emirimu kati King Saha nomala omugamba nti nkusasudde njagala onnyimbire naye ate ne aganaga njagala naye mwagala nnyo njagala nnyimbire bagala ku stage bwe bumu ayinza okukkiriza akatombulira kayayeko naawe tombulira naaganaga kyekimu okitegeedde neagalaga amuwanda yes kakati gwe kyolina okutegeera nti mu nsi tulina emitima ebiri nakigambako nekugamba nti buli muntu mu nsi alina emitima ebiri omulungi n'omubi gwe waliwo bootayagala nange ndaba esaagala era waliwo ne bootayagaliza nogamba nti simwagaliza era nze ndaba esaagaliza nga sibaagala era nga bwendaba afunye ekirungi neŋŋamba naye mukama era ye ati kimwana naye nekikuddira ati no problem kijja kunzirira okitegeedde but nkulaga obuntu because nze ndi muntu tosobola kuŋŋamba nti buli omu mwagala sibaagala abamu ate abamu mbaagala nnyo ne banyiiza mbaleka bulesirenga kamuzoke nzeemukoba nebbali naye ng'ate kola ki nga mwagala kito kitegeeza ki nti ensi bwetyo bwekola ki bwefaanana bwe tutyo bwe tufaanana Chameleon akipuutinze very clear
it's all vanity byonna biggwawo tewali bagenda zika na msimu ye ne bwoba ojagala nnyo nga bwoba webase oyagala abamu bagenda nazo mu binaabiro agenda okunaaba n'agenda n'essimu ye lindako lwoliseerera n'ofiira mu kinaabiro ontegedde oligireka mu kiyigo kwolwo lwe bajja ogikulonderawo meseji zonna tuzirabe zobadde osindika eyalukiya ogitunulamu obutunuzi bwati agikolamu bwati bwalaba agibigula ati ogenda kumulabaga ekivaamugaga bwewaye kiki onemesa yiyo so kati kikyegeza kukulaga nti ebintu ebitumalamu bitumaliramu ki bwerere kati luno olutalo lwono omusajja lwa King Saha ne Chameleon it's really a misunderstanding it's not worth being called a battle of any kind then ekyokubiri kiddayo wa King Saha wafe oyo omusajja wa tabbumu King Saha oba yakulira mu kyalo oba yakulira wa naye ayagala nnyo olutalo kwega musajja mulwanyi nnyo alwana n'aluteeka ne ku t-shirt n'alukwega bw'aba atandise olutalo asobola odwambala aluyingira n'alunyikiramu yavuma musajja waffe Bebekulu nze King Saha mwagala naye yavuma Bebekulu n'antama waliwo yavuma Bebekulu omwaka mulamba n'amuvuma mu nnyimba namuvuma mu interview namuvuma ku TikTok namuvuma mu yamuvumira buli wetaagisa bwe yawulira tekimala n'ayingira ne family n'omutabali n'amukwatako yavuma n'empulira nga ntamye buki yatuuka ku level King Saha okumanya nga awalana yatuuka ku level oluyimba lwa Zaakayo lwe lwamuweesa awadi omwaka ogwo kuba yafulumira ku Bebekulu list esinga okuba ey'ebbeeyi mu nsi yonna yafulumira ku Bebekulu list ogifulumirako teko kubanga okoze ki oyimiridde era kolwo nakakasa Bebekulu list yaddala lwa nsonga terina feelings abaana jjukira abaana bakuŋŋaanya data baleeta data bamuwayi machazo oluyimba lukuyingira naye lukubye era naluteeka ku list naye ensonga yalutegesa ku list okuba nti lwali recognized si lwakuba lwali luyimba lulungi naye lwali luvuma omuntu obuvunaanyizibwa naye Bebekulu yasirika era kankubulira ekintu kye bayita okula kintu kinene nnyo era buli muntu yandifudde ng'akuze kibi nnyo okubeera ng'owezeza emyaka 5 nga tonnakula kwegamba buli muntu alina okwenjoyingako the time of growth you must being a grown up it is very key buli muntu yenna weegombe nnyo okukula va mu byemyaka birala kubanga gyosobola gisala naki na byonna naye weegombe nnyo nti mu bulamu bwo nga tonnafa ofe waakiri ng'okuzeeko ne bwoba myaka 18 gyokka kulako naye okuleko ekyo there is nothing good like growth kwegamba n'okula nogamba kati nze ndi musajja mukulu n'okola ebyekisajja ekikulu ffe mu Bayibuli mulimu ebigambo ebigamba nti bwe nali omuto nalowooza ng'omuto ate bwe nakula nendowooza ng'omuki omuntu omukulu kakati buli muntu mu nsi ekirabo ky'olina okufunako nga tonnafa kwe kukulako okigedde at whatever age gwe osaliddewo okukula kuba abantu basalawo okukula is a decision omala tolowooza nti okukula nti myaka osaba omusajja w'emyaka nga 5 nga mugwagwa mulungi nga muto bebi nga yeetaaga kuwana nanywanto ng'olaba togayiikasekondo bamuwadde nywanto ye nga musajja mukulu mundabika naye nga mwana muto n'abakazi bwe batyo okigedde so kitegeeza nti buli muntu yandiyinzeko okukula kati Bebekulu yakula Bebekulu bwe yakula King Saha ebintu bye yakola Bebekulu ne Bebekulu position gyalimu ebintu bye yasobola okukola King Saha byali biki bingi naye Bebekulu yalaga nti ndi musajja mukulu era nze nakwata ekkubo kubanze Bebekulu mwagala nnyo neŋŋenda neŋŋambako kyaliwe omwo ne mugana ye omusajja ng'abookya musajja lwaki waakiri mugende eyo omusajja ayo mugamba aguzikize mwegayirire kale bwe mumanga muwulira mumutya nnyo kale mugende mukole ki mumwegayirire naŋŋamba nti ize ne mbagamba nti kiri oke nedda essaawa eno omukulu alina byagoba ate binene kati
bwanesiba kw'ensonga bw'anaamuddamu ayinza okumuddamu ate n'amuddamu na bubi kubanga ayinza okubaako byamugamba nga bigumu nnyo kati ate ne binyiiza oliba abantu naye kakati ate jjukira omuntu kati omanyi wano nga bwe tuli wano nyinza okwogera ku Lukiya ekigambo nonyiigira nnyo okusinga Lukiya gwe nkigambye kubanga ye tuba n'embirigo zaffe ne mmugala Lukiya gwe ABCD kati nonyiigira nnyo nenga omusajja agamba otegedde kakati ngenda okudda ewuwo nga wanyiigira olwa Lukiya so kati nze ne Lukiya twalina embirigo zaffe so kakati ebiseera ebisinga abantu ekintu ekyo kiyitira obbatabula nti gwokimanyi mukazi wange ayinza okukunyiigira nga just nkwogeddeko ebigambo ebyo bibiri abasi mubanja sente zaganja ozimba n'atabuka n'akunyiigira akasajja kamuseza famire okutuntumuka kumbe kubanjo gumukitu n'omuzi omutwale gwe mutalya na lunaku olaba mukazi kutuuka wakaawe n'azimba bwati kumbe ye gundi abadde kati nze mba nkyakolagana naawe bulungi mwami abasi obokimanyi mutwalo bakuwaako akatebe nedda wagusasula nadda ontegedde naye nga yaga ekyaja kiremeseza akati ye bwakutunulira bwati n'atunula renti gwe mutanasasula n'atunulira school fees alaba nga kino kyekiri problematic so kikyengezaako kulaga nti buli lwetubeera mu ntalo okwegendereza kikulu koza abokkosa baba bangi ate mwe abali mu lutalo temukifiiringa mwemuba mumaliriza lutalo ate buli ayingira mu lutalo n'omuntu yenna aba ayagala wiini kirina okuggwa mubeera mubeera ki ye aba ayagala wiini kakati wiini gwe ng'ogifunye mwe mu making a peace naye bano abasigadde around you baba breaking the down case in point kati obudde buno obulaba olutalo luno bwe twatandika bantu bangi baalubuukira abalina amakulu n'abatagalina mu lutalo okyegedde ogenda okulaba omuntu amaze emyaka 8 tayimba n'avaayo ku lutalo nogamba look at this fool why what are you talking kwegamba because nze nzikiriza as a community expert omulimu gwange kumakinga sure nti nina kyensomeseza eggwanga mu lunaku ogwo gwe mulimu gwange mu mbeera yonna oba omuntu musanze ku kkubo oba ninnya bodaboda olumanyi okulinza zibodaboda omubuulira ensonga n'omugamba nti nedda wetuli kyetwetaaga kisinga kujjako mu 7 twetaaga kiri ne mu 7 naye tetumujjako tuleme kutunulira kino kyokka kuba abantu bangi basanga buli omu alina ideology eyiye nakugamba Bobi Wine sengajja bino ebinya tebijja ba mu luguudo ende n'omugamba nedda Bobi Wine bwanajja ajja kubeera Kololo oba Ntebe tajja kujja kukola mulimu gwa road mayor ontegedde kitegeeza tulina okufuna road mayor omulamu tulina okufuna executive director ategeera tulina okufuna that is all you tell people nti kibayambe because mu community development omulimu gwaffe omukulu is to bridge the gap nti bw'okwata bwoti amazzi osobola oganywako ne bw'obeera bwoti ne bwe bakuyiwamu liita 10 ziyita buyisi akati that is my job nakati bwe baba nga bakuyita laga pimpini mba njagala okulaba kulagawo akati olaba abantu nga ba big eye noseka big eye olina ebintu by'okukola olina show bigayo olutalo yaluyingidde alali yagambye Saha nyweza awo okuteti Saha akwate Chameleon buvumba namugamba kati nzo wa federation ono education mumumpe mubabalulire ajja kumpi akati bigayo yakoze ensobe ebbiri mu nsobi emu ensobi esooka kuyingira mu lutalo. That was already a mistake, a very bad miscalculation. Andi oli yalumulekedde namuga kati nange mu mperuno kati tuzikwata kubajjukira King Saha yaziyingira zonna yanaizo lwakamiri ne dikezo namukola ki namuleterako nagattako ne bebe kati ye bigayi nalabanga omusajja obuzito alina bunyi namugatata faafagana ne Chameleon linelisajja lyedikenzo lyesobole ono nyamandogo njamusobola. So the idea is
kati omuntu ngoyo oba you're living out of your mind. Waliwo abantu abamondoza abatambula ku macha naleka obwonge emabega tata ontegedde. That is stepping out of your mind. That's how it is. So kakati lwaki oyingira olutalo lufaanana bwe luti nga tonamala ddu analyzinga kutegeera lwavudde ku nedda abo tebeetegereza kubanga azze akola mistakes ez'ekikula bwe kityo nyingi okitegedde bulungi. Bano abantu bonna olina omukisa nti oyogera nabo bamanyi okitegedde. You are friends with the Chameleon. You are friends with King Saha. Yep. You are friends with the Bobby Wine. You are friends with who? With Bebe Cool, I don't think. No, Bebe Cool not that Bebe much. Cool But you have an opportunity to talk to these two abali one. Lwaki goyingira mu kulwana kwabwe? Lwaki tewagende nakawuka n'omugamba mpa hit? Mwena muli mu nuupu. Kakati gwe nuupu ekugasiriza. Ajagenda ya mu drop ya show. No, Big Guy tetumwetaaga mu drop. Big Guy twetaaga oluyimba katunaatambuza show luluwa. Ayinawo oluyimba luyakubye olwo. Lwaki tolwogera bwogezi alinawo oluyimba? Kitegeeza si lulungi. Nenga weeruli. Si lulungi. Simply because ta concentratinze ku music. A concentratinze nnyo ku outside world. Tali ku music. Oyo Chameleon gwe walwanyisa. Buli kwetoloola bwati bwava gyonna gyavudde I've moved with the Chameleon, I've seen him. Era nina ebintu bye muyizeeko bingi. Ensobiize muntu. Naye ebirala bye muyizeeko nti he's very 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 committed to work. Chameleon asobola okuva yonna gyavudde yonna n'amalira mu studio. Tasobola kuzibya lunaku nga tayingiddeko studio. Ye Chameleon. Oshegedde? Yes sir. Alina ennyimba ez'okuta nyingi okusinga ze mumanyi. Kakati twebuuze nnyo. Gwe Big Guy n'ennyimba mmeka ez'okuta? Big Guy musajja w'amaanyi. Amaanyi. Nkugambe nakulaze from the beginning. Amaanyi g'omuyimbi tulina we tugalabira. Amaanyi g'omulimi tulina we tugalabira. Amaanyi g'omukyala tulina we tugalabira. N'ag'omusajja, n'agaki. Buli omu amaanyi getugulira. Amaanyi ga student tulina we tugalabira. Gwe okusiba ekikalu n'oyita ku kkubo n'ogenda ku ssomero. N'onyuma nnyo. Ago si ge maanyi go. Tugalaba wali ku lasiti ne bagamba nti wafunye mmeka. Nti nakeera nnyo ku nkya ne naaba entumbwe. Awo nga kubanga buli omu amaanyi ge Katonda yakola ensi eno ng'eri very funny. Buli omu amaanyi ge olina w'ogalabira. Oba w'olina okugalabira. Kati bw'otagalabirawo don't tell me nothing. Toyina kyogamba abantu. Kati toyina kyogamba kati obudde buno abantu bayingidde olutalo olwo. Olwa King Saha ne Bolo bayita olutalo which for me I call a misunderstanding. Bangi bookyezza bwokya. Laba Big Guy number 1. Yayokyezza era yoyo ayina kunoonya music. Ayina okweteekerateekera show yesigaddeko emyezi egi. Kosa ayagala okutuswaza naye. Ayagala okutuswaza. September awedde. Tulina October na November sebo. Show yanga 7. Show ya 7 December. Show yanga 7 December tulina okukuba lugogo ne tujuza ne tugifuula kagogo. Aye automatically. Kakati bw'onodda mu ebyo tuyinza ogifuula akagogo. Totuswaza bambi tuleke tulina ebizibu byaffe bye tulina bitukola ki? Ne lugogo yagenda jijjuza Big Guy. Agisobola naye kati ayinza okendeza ku wuliriza ayinza okendeza ku bantu baffe. Lwaki? Buli lw'oyingirira ebitalotalo bino. Kyeki kye nakunyumiriza ku lutalo. Olina boonyiiza. Ne bagamba ayogedde ku Eddie Kenzo waffe. Kakati gwe wandifunidde aba Eddie Kenzo nofuna n'aboli kati okusaza abantu. Kati aba Eddie Kenzo banaalinnyayo. Ate yabagambye mukama Minisita Nyamutolo yabadde alina okugula emmeeza. Kati akyagiguze. Ku ddiiru ki? Kati kyenkugamba. Kati akyagiguze. Kati lwaki lukendeeza emmeeza zaffe Big Guy? Leave us alone. Big Guy entalo z'esonyiwe naddala nga tulina show yaffe nga 7 ki? December. Okyekere bulungi nnyo. Era wetondere ani? Wetondere Eddie Kenzo. Mugambe.
amwetondere tewali kyovaako kankubulire bukakkana mu nseero tolina kyovaako tolina kyovaako bwokedde amugambe bugambe Luganda wa Wolan izero beera gy'oli nange mbere gyendi because at the end of the day we are living a life olunaku lwe tuvaawo kati wano bwe tuvaawo tetuliddawo paka kufa kwaffe okitegedde ne bwe tuliddawo tulidda mu nsonga ndala but kino betwetwogera a moment at a time and when it goes it is gone and it's gone forever so kati kiba kirungi buli lwofuna omukisa gw'okukola by'olina okukola bikole okitegedde kakati gwe tosobola kubeera mu mbeera yakulowooza nti gwe buli lutalo olutambula mu ggwanga olina odduyingira nze nkubuuzo ndaba wano waliwo ebintu byempita okwogeko nenga kijja kyogerako because I don't want kuba tekirina kikingattako tekigatta ku community it's just going to be a discussion of you know we are just going to play around gundi yayogedde kino so what tekingattako tekigatta kwatulaba kaakati n'olaba abalala gundi abayingidde mu lutalo olwo bonna banafu era buli muntu gwolaba abayingira mu lutalo manya munafu laba gundi Ykee Benda Ykee Benda abaana kye bamukozaawo bamubendinze naye nga kiki lwaki bakubendinga kutuuka kweyolevu lwaki kubanga weyingiza mu byotategeera luli olutalo tolina kirukwatako luveeko stakeholder namunagaani nga toyimba ayimba ki ya nedda omanyize njagala don't put me in such a discussion of asking me ayimba ki kubanga is an artist panna wuliriza okuyimba tetwogera nti yayimba ne biga yalina isula indicator alina ennyimba ez'amaanyi ezedda twogera ku music kati kyogamba nti senga Chameleon yakoma ku Maama Mia senga tukyamulaba because nkugambye omuyimbi aba muyimbi omulimi aba mulimi community diploma community expert nganza aba community expert okyegedde bw'oba tolina kyokolera community yo tolina kyongamba nze tubadde tulina ekizibu ky'amazzi namuŋŋoona nendabula aba national water tugenda kwekalakaasa ne bakazi baffe nga bali bwerere n'ebidomola twekalakaasi tugende n'ebidomola tunabire ku national water omusajja doctor I mean engineer wa namuŋŋoona national water and sewage operation tebalina kye bakola babeera mundooza mu office kunywa kyayi tetusobola kubeera nga abantu babeera mu dry season for over 2 months nga tebalina mazzi kitegeeza engineer alya ssente tebakola service ku byuma enkuba bwetonyanga amazzi agajja nago aga national water bwegenda nabo gakola ki so namuŋŋoona gun national water ye namuŋŋoona please mwetereze tujja kwekalakaasa office eri kumpi ne munaku office eri awo kumpi ne munaku mutereze national water because national water tusobola kubeera Kampala nga tulina pampu wano wansi ku Lubigi ne tutaba n'amazzi namuŋŋoona okyegedde waliwo plant yawo kyenkugamba kati we cannot have kitegeeza nti engineer alya ssente ontegedde kitegeeza engineer alya ssente kitegeeza abakulembeze baamu bali banguzi okitegedde bo gwabwe gwakujja kusolooza bantu tugenda kwekalakaasa ekyo stand wound ontegedde bulungi myame community expert sisobola kukkiriza kulaba kasasira afaana bwatyo mu kitundu kyange wempangaalira I cannot era bajja kukirabako n'amaaso gaabo nga bakyala baffe tubajjeemu engoye tubakwasiza ebidomola ate banabambala ki tugende twekalakase tukyankalanye ekifo ekyo kyonna oba batukwata naye yenna alina gwe banaatukwata naye yo bajja mutwala nga mulambo because bw'oba gwe tosobola kukola mu national water yes nakugamba violence is another form of fighting for your peace yes fe gwe tunakwatako oba omuntu ayigire mu kikomera ky'omuntu aleme kufuluma anti alese ka national water bill we don't have water kati atojja ozunga okola ki mubeere mu office zammwe muli essente nga mwagala munyumirwe we have told them several times tubagamba naye bupikipiki era obulaba nga buyitamu baleese bill okyegedde ne baleeta emitwalo ena nobabuuza emitwalo ena simanyi emitwalo etaano nobabuuza where was this water ani yagakozesa kubanga
tetuba na mazzi completely biru yaki mbwate waliwo omusolo gwosasula kati fe tusasula omusolo nga tetufuna mazzi tubona abanana go tugasima eri ku nzizi wansi ekidomola kya 15 enamuŋŋoona we are coming for you mwe bagundi kasasiro ka nsumanyani we are coming for you. Those are public offices offices zammwe si zammwe z'abantu bw'oba tosobola kukola mu public office get out genda fuluma ogenda okola edduuka lyo mu kikuubo awo ne bw'oliggula ku munaana ne bw'otakola teryakubuuza but public office olina kuba mu office saa 2 olina okuvaamu sawa 11 ate nakyo kikyamu balina tulina kuba nga tukola 24 hours anyway nkugamba nti abayingidde bonna mu ntalo entalo ziri challenge tulina ekizibu ekyo eky'abantu kubanga oli abalemeredde okukola omulimu gwe bw'amala okulemerera okukola omulimu gwe n'agamba nti kati nfunye grip kanneekwatewa wekyegedde kakati gwe ku bonna bonna abayogedde kuliko alina oluyimba tewali kyokka be boogerako balina ennyimba gwe tolaba nti kano kalabika kabikuka buntu obusungu obungi Saha abujjawa Saha alina ebintu nga bisatu ebidriving obusungu bwe ekisookera ddala Chameleon w'amaanyi kati ate King Saha naye w'amaanyi kati olwokuba nti bombi b'amaanyi empologoma ebbiri bwe zirwana enfuufu erina ofuumuukamu n'obusubisubi bukutuka akati King Saha yava mu Chameleon completely Sam Mukasa oyo yatembeeta gundi King Saha gali basajja nga izero biki nga bomanyi Airanda eno wansi wagwande yaso kakati bagenda bakuba mulirwana bebakuba mulirwana akolaki asituka bagamba busajja tubute kati from that time omanje wava oba gye wava kati balina ebintu bingi ebyali bibatabula emitwe gyabwe okitegeera kubanga ffenna bwe tuba tukola n'abantu tubaako obutali bumativu bungi it is normal ebitakwatagana kati ate n'abaana oluusi betukola nabo nabo batuwasaasire nabo baba n'ebirooto byabwe ng'abantu akati bwe kyatuuka ku eyo level ate ne batuuka ne batandika kati ne batandika okuba nti ono agamba nti wendi n'ono agamba nti wendi ono agamba ndi kabaka ono agamba nti gwe beera kabaka naye nze ndi mpologoma ontegedde kakati ne babeera ku tension there is that tension in between ono w'amaanyi ono w'amaanyi ontegedde kakati ono ayagala nnyo okulaga okwetakkuluza ku maanyi g'oli ave mu kisikirize ndiri ndi wano otegedde nze King Saha akati n'oli agamba nti mwana maama ndi mpologoma sirya muddo akati waliwo that tension of power two the political reasons omanyi twagenda ne tukkiriza endongo mbadde nsomesa abavubuka yesterday nabadde ku pamoja eyo nsomesa abavubuka nti let us handle issues systematically when you are having what we call a social problem handle a social problem with a social solution or approach bw'oba olina political challenge handle the political challenge with a political solution bw'oba olina financial oba economic challenge olina okunoonya economic solution or approach tosobola kubanga oli mwavu ng'onoonya kyakulya ng'obwavu bukulumira mu kazigo kennamuŋŋoona n'ogamba nti Museveni alina okugenda oba osiriwadde kye bayita obusiru ontegedde mu muzigo gwenna kankikuddiremu
bw'obanga oli ewo ennamuŋŋoona mu muzigo oba ennansano oba wereeva obwavu ne bukuluma ne wabaayo omuntu yenna ku levo yonna najja n'akugamba nti ekikulumisa obwavu bamuyita Mwami Museveni oba bamuyita Mwami ani oba bamuyita Mwami Bobi Wine oba bamuyita Mwami ani yenna abeera mu bukulembeze oba mawu oli musiru asooka asembayo as simple as that. Ontegedde nti olemereddwa okutegeera nti bw'obanga obwavu bwe bukuluma olina okunoonya economic solution. Noonya omulimu, noonya ekyokukola, funa sikiiru, sala amagezi agali economical, ofune sente, cash money, because obwavu bukuluma oba onoonya ki? Sente. Bw'obanga owulira president aliko omukooye Mwami Museveni aluddeko, look for a political solution. Noonya president yaddako. Bw'oba oyagala Bobi Wine muleete, bw'oba oyagala gundi muleete, bw'oba oyagala mawu muleete, bw'oba oyagala muleete. Sala amagezi gonna agamukola ki? Agamuleeta. Olwo oba osala amaki? Ne bulwa mikisinga issues obwavu n'oyagala bugamba nti kyovola tulina abasuubuzi mu parliament. Ontegedde abasuubuzi bennyini olinga ekyamutwala mu parliament sikujjako Museveni oba sikuleeta mateeka agali politiko yagenda kunoonya ssente nga kyokka kyekyamutwala. Kati you are using a very wrong tool. Nti ogenda kutta mmese mufo ky'okuleeta akamasu olete mundu olose guriru tikansime wano ekinnya ejjaggwamu naye nga bulejja ekibuuka bubuuseeti. Yes, that is another solution, but you are stupid. You are using a very, very stupid method. Kubanga ekituli ejja kiraba gwe kyolowooza nti ekibuuke bubuuseeti kati ojja kumaze ennyumba yonna ogisimyemu ebituli. Kubanga oyagala osime wano. It is an approach, but it's a stupid approach. You are leaving out the good approach, which is get yakamaso tekaka kwa mukene tule ebbali. Ejja kujja oba inejjancha oba ejja kujja ejja kalya oli mu business. Kati fe wetuli abana Uganda nti tulese ebintu ebituyamba ne tubuukira ebitatuyamba nga tulimbiddwa abantu kubanga oli politician ayagala sente ajja n'akugamba nti Museveni akulumisiza obwavu kati gobeera yala akalulu oba olina okamuwa. Omusajja ayogedde ku nsonga yange oyo. Omusajja ayogedde ku nsonga yange naye nga waliwo egguddewo edduuka li bw'atayagala Museveni edduuka lye we likola. Edduuka lye likola akaaba akola. Akaaba musajja atuyiri bubi bw'asuubula bwakola ki? Bw'aleeta bw'amazaawo bwakola musajja atuli bubi agende. Yes, oyo muwagira era nsanga opposition yenna oba omuntu yenna nga atawagira gavumenti atawagira abakulembeze abali mu gavumenti ng'alina kyakola muwagira emirundi gyonna 10 kuba kati oyo yaba alina kyalaba naye kati gwe atalina kyakola oyina nakwebaza gavumenti kubanga tomanye eri ejja eyizo gamba eyizo leeta etteeka atalina kyakola bamutte gwe tebasobola kutta. Wuliriza gwe tebasobola kutta. Tebasobola gwe kati okaaba olina kyokaabirako nange nkaaba nina kyenkaabirako. Okyegedde kati kitegeeza kinti ne bwe tuba tukaaba ffena tulina okubaako we tukaabira naye tosobola kubanga ne wokaabira tolabawo ate n'okaaba. You have 5 minutes to conclude because we are running out of time. Entalo nungi nnyo ng'oli mu mazozi calculating. Omaze obala mu mateeka g'entalo bw'oyingira olutalo worldwide senga olwaleero Museveni teyawangula lutalo senga ali mu criminal court. Ontegedde ng'emateeka g'entalo by the way bw'otandika olutalo n'otaluwangula onoonyezebwa nga muyeekera kuba oba oyeekedde onoonyezebwa
nga munye ero bamutemu ero bamuyeke in fact obana muyekera oba mutujju kaso lwana otano otaluwangula kankuwa example 3 zokka example soka ya M7 bwe yalwana olutalo lwe mu nsiko lw'ekinaana n'awangula ye yafuuka president kati amateeka gatambulira mu ngalo ze takyali muyekera ye president w'eggwanga era kati akwatisa amateeka naye luli yali akulira kibinja kyabayekera era nga mutujju rebel group era nga amininga nga munonya akatujju awo ka M7 mukakwate oba kalamu oba kafu that was a statement okubiri nkuwa amateeka ga lutalo okubiri yali bana abataliban ani Benda abani oli musajja abataliban Osama naye bebatta abataliban bali balwanira ensi yaabwe emyaka nga ndoza nga 6 nga bayekera bwe bagenda ne bawamba obuyinza kakati be bali mu buyinza ontegedde kakati be banyini buyinza tebakyali bayekera kati government yetudde ontegedde olwokusatu ndowooza kanduleke balengera kukola South Africa so ekyo kikulu ekyokubiri nga tuggalawo mulekerawo okumikisinga ebintu politics n'omumikisinga ne economics bino byonna birina principles zaabyo ebyenfuna birala ebyobufuzi birala ebyobuntu ebya bulijjo byetulya shosho nabyo birala kati buli tugano byawula tuleeta obuzibu ekyokusa kisembayo tuleetaga obumu oneness obumu okuba nti okutandika okukkiriza nti neggwanga lyaffe si lya Museveni si lya Bobi Wine si lya Besigye si lyani lyaffe buli omu wooli kola obuvunaanyizibwabo ku leva eyo bw'oba oli muyimbi ku baraga nze butombulira buyimbi bwo nga tolina raga nti waliwo abayimbi olwaleero akujjukiza oluyimba naga tomanyi n'omugamba nedda kati omuyimbi tayagala mulaga nti omumanyi ate ze saagala kumanya agamba yaggwaluwa tomanyi naawe nze nayimba kali akayimba nakakujjukiza kayimba ki wajjukira abo waliwo yayimba amasanyu gaki nze nayimba kali akayimba kali akati buli lwotandika okutandika okuexplaininga okwennyonnyolako omanya waliwo ekizibu towedde gwe awo ziba okoze ki oba buzze so ekisemberayo ddala twasanyuse ffe abamu olw'okugoba kwa Dorothy Kisaaka Executive Director KCCA Kampala President Museveni webale nnyo balire ddala okumugoba n'abalala bangi bagobe abatalina makulu bakole ki bagobe okwagendeddeko ne Dr. ne mukulu Luyimbazi bonna bagende nga bwe bajja ate sira kibadde kisoboka n'emisaala gye babadde bafuna bandibadde bakomyawo okwo ku ssente because tebalina kye bakoze kuba kati bwe bakugoba ekitegeezo badde tokola kati bw'oba negligence ey'abagobezi bulagajjavu oyo omukazi Dorothy Kisaaka ffe twamugambirawo wano kugaliwo najja ne mbagamba nti oyo alina kulizayininga ne gundi naye alizayininge Lord Mayor alizayininge kubanga baalagajjala bo be baalagajjala tewali mulala Lord Mayor Executive Director ne gundi wa public health ne deputy bonna babadde balina kulizayininga because they are the technical team bwe nabagamba wano ebigambo ne bitambula ne batuukako waliwo yabibabuuza nti waliwo abagambye lwaki tolizayininga Dorothy Kisaaka n'agamba ye abaana be banaali awa kaakati bagende balye
bagende balye agendere ddala taddamu n'okubaako ne ofiisi yonna gye bamuwa eya gavumenti talina mpisa kyekisooka mini public office ekisookamu mpisa ekyokubiri gundi kugamba mpisa of course honesty what but then hard work you must work for the people kubanga obeera mu public office you must give accountability kati yabadde talina tasobola kuwa accountability bamubuuza lwaki todesigninga n'agamba nti nze abaana bange bo baliyewa bo bali abafiirira mu kasasiro bo baliyewa naye nga mumanyi bulungi nnyo nti what is your role why are you the technical team ochekedde ebyo wali oyinza obbira ku biseera bya gundi bya Jennifer Musisi kyekyo mwamugoba mwamutwala mukazi wattu Talinnya yali resigninga buli resigninzi she was a diplomat okimanyi mukyalo yali resigninga buli resigninzi neyeyongera n'agenda n'akola ebirala olwaleero ono gwe bamuddiza mu bigere oba bamugjawa bamugobe bugobe ate bubi nnyo ate bamu investigating tebaako kyabuzaabuza bamu investigating a lot is yet to come because it was the IGG that gave in the report and the president responded accordingly. Tumwebaliza ddala naye yeebala okukola omulimu omuki omulungi kale ensonga ezo tujja kufunako still ojja genda maaso okuba nti olambulula bulungi just kadde kagenze maaso okuba nti katunyigirizaamuko ambadde ne mwami Obote olunaku olwaleero ensonga n'agenda maaso okuba nti yazigamba abantu bagambe ku gundi bagambe ku ngo tours and travel abakola wamu ne gundi ne zinga yafe experience zinga yafe experience wetuli nnyo okubatambuza eggwanga lyonna nga tutambula n'engo tours and travel fenno tupangisa mmotoka tutwala mu bifo ebyenjawulo ennyo emmotoka zaffe za mulembe nnyo za mulembe ddala nti bw'otuula muli oba otulidde ddala mu mmotoka entuufu tojja tuuka omwo ate simanyi noonya kyaja bikinedda emmotoka za buvunaanyizibwa nnyo esi zikola bulungi nnyo so emmotoka zino zikutambuza n'ogenda mu Uganda yonna border to border tutuuka ne East Africa so omulimu gwo gwakutukubira bukubizi ku ssimu oba n'otuweereza message ku 07 6 4 5 5 tetuseera kale mukadde kakamujagala kutegeeza ku Alison Painters UG bano bagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi enkula y'ekizimbe kyonna kuviira ddala ku kalina na buli kika kya kizimbe kyonna olina mizigo gy'abapangisa ruumu emu rooms 2 3 bangalo n'ebiringa ebyo bw'oba nti oyagala kuba nti ekizimbe kyo kisiigibwa langi osobola ogenda maaso kuba nti obakubirako ebbeeyi musooka kuba nti mwogerezeganya mbuufu obwo 0705 19 36 mujagera maaso n'okuba nti muwuliziganya mbuufu obwo abasiddi omusunsu ziri erinnya eryange omukutu kooli kwe tugenda maaso n'okuba nti tutembeetera ensonga gwe guno gwennyini ogwagaliwo vidiyo girayikinga esobole okuba nti eva wano efuna ebigere etuuke gyeyina okuba nti etuuka Lukia yabadde ku camera. Thank you so much.